Ng'emu ku nteekateeka ez'okutaasa obutonde bw'ensi aba House of Jazz baddukiridde ekibiina ekitaba abakubi ba goofu mu ggwanga aba Uganda Golf Club. Bano bawaddeyo ensimbi ezisoba mu bukadde 40. Omukolo gw'okuwaayo ensimbi zino guyindidde Golf Club ku Acacia Avenue. Jackie Kaluleetwa yakiikidde aba House of Jazz East Africa mu kuwaayo ensimbi zino. Ono ku lw'ekibiina basiimye eddimu erikolebwa aba Uganda Golf Club okutaasa obutonde bw'ensi mu buli nkola yonna gye bakola. 116 years later. Thank you to all our sponsors and supporters, Pepsi Crown Beverages, Uganda Breweries, Kia, Radio 1, Black Showmans, and Pinnacle Security. Allow me to conclude by saying that we are ready to hand over 31,473,000 Uganda shillings as our contribution to Uganda Golf Club's efforts in upgrading waste management and irrigation systems that are necessary to keep this green belt functional and free of future disasters. Cheke ekwasiddwa abakulira golf mu Uganda era omumyuka w'akulira olukiiko olufuzi Charles Kaliba atendereza eddimu erikoleddwa aba House of Jazz East Africa era n'asuubiza okuzikozesa obulungi. President, I don't know and I can not guarantee anything about what his intentions are. But we pray to God that he guides him right. So, ladies and gentlemen, House of Jazz, this should be the beginning of a journey. We are not coming to the end of it. We are going to hold more and more of these competitions. They are social competitions, but at the same time, generating funds to keep the land of Kampala breathing. Kaliba era agumiriza bannayuganda awamu n'abakubi ba golf ng'ekifo kyabwe bwe kiriwo era nga n'empapula ezitali zimu bwe baziina mu ndyanga. Entire population of Kampala. We have been through lands. The eastern part of the coast has been secured. It is a freehold as we talk today. The northern part of it, there is a slight problem, but we can assure you it is not a problem that we cannot overcome. And when we overcome it, the whole of this property will belong to you, the members of Uganda Golf Club. Victor Nahawe akulira ebikwekweto n'emirimu mu kitongole ekitakkiriza obutonde bw'ensi mu ggwanga ekya NEMA asiimye ekikoleddwa awamu n'ebikolebwa ebirala ebitali bimu okulaba ng'obutonde bw'ensi butaakirizibwa. Ono akubiriza bannansi okukuuma obutonde bw'ensi akaseera kano nga kino kijja kuwa ebiseera eby'omu maaso okubeera ebitangaavu eri eggwanga. The channel around, it's good that the September event looked into that, and we are promoting the construction of the channel to make sure that there's free water flow, surface runoff from wherever, all the raised points can, at least whenever it rains, you're sure that the water will not stagnate or just stay in the respective places, but at least it will flow to the respective end Nakivubo channel. All this water here flows to Nakivubo channel, and of course the Nakivubo wetland, and of course Lake Victoria. So if we don't protect all this, and then we shall have, of course, contaminated water sources, and our main fresh water source is being Lake Victoria, and therefore we shall register a number of diseases and other related issues. Kigongo kuba Channel 44 Oleggulo.